Sasa zino tulina omugaso okusinga Bebe Cool mu NRM. Ate alina luyimba ki? Bali bagala numbers azirina. Alina album. And they go big size, sagala big size. Wamala watiki big size. Wala kasikili. Owakanuka check. Check on the paper. Give them the check. But check. Oba say the guy. I love lady when I see you around. Boyimba oba English. Sente zange nzagala. Ekiralo bulamu wange tebukwatako. Obanda nkolaganye nani? Obanda ye president si mwana wa kitaawo. President wa Uganda si wo. Era ndaba bamuwaga negomanye banga lyamaze mu NRM. Ebyo bitukwatako. Era yimba kase pichiko. Campaign. Yayimba kase pichiko. Check tiyajiyimba. Olaba nego yayimba na check tayimba check. Envira rongo awe. Rongo place. Ka check bakamulekera. Akawuliza mu motoka ye ka check love you. You still be going. Bebe Cool, come and go. We know how things work. Pasende zange Bebe Cool. Nene yasindisa amaje. Ku TikTok ya ina timu ze sina. Nzikachi nesongera. Oli one man amekuvadda. Abawazigundi n'abagamba mogelebwe muti. Audio note n'abasindikira. Mogelebwe muti kakati oyo mwana yagala kuzanya nange oyo mumazayo. Bro, tomazayo tekisoboka. Waliwo ekigambiddwa leero ku show nti otegenderezo oyinza okumaliriza ngo omukyala Luwiraiti yasibwa. Tekisoboka. N'ogenda eruzira. Ate ne bwensukka eruzira. Zinjagala sente zange. Gwe ne bakututte. Kyogamba milioni 4. Ozogikola nga myezi emeka? Myezi ng'esatu oberekeyo olime. Emyezi 3 osobola okukola milioni 4. Emyezi 3 osobola milioni 4. Ne oba okasibye katyanga katambula. Nso okwebakayo neguba omwaka gumu. Kwa milioni 4 mwaka gumu sina ngira zijja. Nina so okwebakayo nenvayo nampa milioni zange ebi. 4. Kwata bukwaso mpe sente. Amala kusibe. Ate sente tebanazimuwa. Ekyo nkimanyi. Anti kyekibadde kyebuzibwa nti tebanamuwa sente ekimanyi. Nesala nkubire masimu kuŋŋamba gwe wafuna toddamu funa. Oba nafuna oba saafuna tebikukwatako. Obanja. Nze nkubanja gwe Bebe Cool. Kumpa sente zange. You want your money. My money. Teri kintu kyala kyonna. You want your yala sente zange. No yo kenyini gravity era nayo kimanyi nti yagenda ne Edin ne basaba ne bagawo musajja basasule direct. Asindika abantu anange itasapeni muri yo musedise ngate mukimanyi sajja twala ayiwe ekintu kyaffe musajja kiyuwa. Skype video webuli ngo performinga ku shows anange nkulage nga nkuba sama nga nkuba baka sama. Stream Live Avenue bakutusako endongo y'ebinyanya tali kuzikiza. Oh yeah. Anti endongo y'amazira tone sakadenga mwenda gwokutano nate tuzeeyo twambuse ekyengera ku summit mu ndongo y'ebinyanya tali kuzikiza disco mukaaga ezijjude mu kifo kimu kugambye tuyingira leero tufuluma nkeera ku makya kati ndonga mwenda gwokutano endongo y'ebinyanya tali kuzikiza. Wagidwa Movit Hongo Animal Feeds GTM Computers Uganda Gold Sabura Alcoholic Drink omuchere gwa mujja tukole Newman's obupanchi Sobia Mouthwash Mogo Border Loans Light Forever Solar Sabura Bingo Dam Fashion DJ Store CBS FM at 30 Mazima Maize Millers Chisoto Natural Bedroom Products Ukende Farmer BBS at 10 MTN. Together we're unstoppable. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening to Gamba.
a story kigambo it is happening munya oli ku Shalom 256 atanda subscribing kindly twegateko obenga ate promise nga chincho nyakagwa subscribing notification bell giseko so that you get notified at the time that we upload bora Frank andambi ku set abiba ate bilala muko lwana kulwanja olo because of status age bichi yagenda okwanjula omugenyi waffe naye kamba juko banja munguleke ebikajjo nina ebikajjo yikanya bili butambala byagowa saga abagenda bikola musukali njabaga bisubula kuba ku 0705 271973 aitakali yangeri kyaliwo ebusika Vumba town ansikaza point 15 zali 2 milioni 2 buli ploti nera ni Kampala milioni 5 musanvu wocho mpola kwa 0759 224099 agala okuzimba Smart Construction Company ituzimbisa besangibwa awo Kampala na Bingo ku 0758821603 tunane curtains mpola nga mwenda May tulichengera wa Tony Mbazira indonge nyanya teri kuzikiza okuyingira omutwalo kumugo ka 12 June hadi kazugwe kapo seba avuga ku front page national twale 5 ne million ebili Frank Antambi yesebo wabaniza omugenyi yes abali ku Shalom 256 amanja Frank Antambi wingba okeza naye kamba jukize katono nnyo kubaana we tugenda kubanga tudda mabega katuiseewo abamu kuba kama baffe tulina banafa abamu no watch kumukutu gwafu gwa www.munowatch.com omukutu okunganiro lyaba VJs ba Uganda bonna VJ Junior Jingo Emi ISP uliyo sako nabalala bayitirivu nnyo kwata sente bitwale 3 oberenga ofuna application oberenga weyunga ku mutimbagano abagala emirimu abatajirina Job Giant weri ogenda ku mutimbagano gwa www.jobgiant.net kwanonya omulimu nawe agulina bwewo gukagoka omukutu gosobola okubeeranga ogenda ku mirimu ejiri mu Uganda sako nebweri wegwanga mu nsi ez'enjawulo n'abasembayo beba Biva Organic and Natural Health Products Dr. Richard Senjo besides zao emengo ajajabisa butondo ku ndwadde zonna ezizo okubeeranga zikulumbagana yambuka kao embere ja kuberanga etambula bulungi onako olwaleero tuchaddeko mu maka aga muganda wange Gravity omutujju alale nyanja eyo nyanja ja kubagirengera ndoza tuli eno waggulu obulamu butambula obulamu buwoma kuleke Victoria tuyise mu lifti sibe bino alino yambuka amadala omugwengo ne gukuluma tuyise mu lifti waggulu ne tutuusa ku level esemberayo ddala no birabye imbyona bino nambirabye sikwesudia sikwesudia nyuba tenagwa nayo olaba webale nga kasente weekali era ngambye Shalom kangende wa Gravity omutujudala bagamba yestokidde tanya matabangufu so obulamu butunyumira dala wano tuli waggulu dala ku rooftop kyenyo gazebo gazebo ke kali wansi tuli ku rooftop waggulu tulengera ebintu ebiri mu kukolebwa wansi wali manyo banabyogerako lulala naye omulimu gwange amulina okudda tulina okukolamu akantu singa ewedde tugenda linde ggwe lift kasemala okutereera bulungi tulina okudda tukoleyo akantu mbanyonyole lift kyuma ku kyuma andi lift sibye bino byogenda n'ofuna ebibaawo n'ogamba twekyange bino bya ddala kituufu okitegeera waliwo ne wali ku swimming pool nze omukwajja osooka okuwugiramu ate swimming pool egenda beera ya wansi era giteeka waggulu bwenti eno wansi wagenda beerayo gym sauna steam swimming pool ngeri waggulu egenda kuba waggulu oba ku swimming pool oba olaba ennyanja eto nga bw'ogiraba osazeewo okuzimba woteri nga temaka in case nkaddi nzize 40 poto nga nkola ki nga wano nsogifula motel ewedde n'emirimu eri ku 3 star kubanga buli kimu banange batuwa ssente yes so byebimu ku ebyo byetusoose okubeera nga tulaba nga tuzze wa mukulu Gravity omutujju so Gravity tukwanirizaako nnyo ku Shalom 256 nange ndi apeeyo kubanga nfunye opportunity mpiseewo ensonga zange kituufu kubaza okuvuvubira eyo lwakuba balina zi platform nange wenfuna platform lwaka wayi jangu otunnyonnyole kituufu nagijja nnyonnyonnyola yes yaman kakati tetugenda kubanga tuyita wala badde okwetoloola twala kulaba ku lunaku olwokusatu ku live ku TikTok awo Gravity omutujju omusajja gemanyi omukkakkamu Gravity nga tuvudde ku byakigomu ku bantu abakkakkamu ensinze nagijjako amaanyi abantu balina okulaba nga aggressively oyimba aggressively naye ng'omuntu oli musajja mukkakkamu nnyo so twewuunya nnyo ku lunaku olwokusatu Gravity ng'oli mu mmotoka eddoboozi likaayuukidde ddala waggulu ogamba obanja sente njagala kati mbanyumize yes okuva webitandika sigenda banyumiza lwakusatu we lwali mbabulye gye byava webale nnyo engeri gye kizze mpaka ssaawa yakakati okundaba nga njogera kubanza nali nagaana okwogera nava ne mu campaign n'ensirika naye omusajja ono lwaki asirise ne boogera kino ne boogera kiri naze ndi wange empoye ne bwe mba navuddeyo ne nsobola okwogera wabaawo ensonga lwaki njogedde siri musiru siri mutamiivu sinywa
sina kyenkozesa kitegeeza mba mmanyi lwaki njogedde era mba n'ensonga so nze nali campaign before campaigns kutandika nakolanga banyitanga Buganda ku Museveni Buganda ajaluna kasolo twatambulanga mu Buganda districts n'ebitundu ebyenjawulo nga tunoonyeza President Museveni akalulu era nali omu ku ba artist abataano abali ku gundi eyo campaign eyo era nga tutambula campaign ziba even before campaign kutuuka nezo mama wange we yafiira na nagenda ku secretariat ekyaddondo ne bampa amabugo galiga $5,000,000 nensangayo secretary general nangamba mu campaign ezijja ate njala okole ki otukolere kitegeeza ki before bino bantu kujja kwewa bitiibwa muze yakutwala that means bali bampita dda nemwa no problem tujja kola teyanze wendi ndi wa party eno tezinatandika campaign olwo mama ngeze funa mabugo okitegeera ebyo ne bigwa ne bivaako nenzira ku byange then nenja nenyimba ezo Buganda ku Museveni after Buganda ku Museveni campaign eziyingirawo ne bagenda ne batandika campaign nga tebannanyega tebannankubira Kenzo yazitandika oba walozi nazatandikira ekololo nakola ekololo najja nenkola twali tuziyingiddemu olwo oba that was before zaite zinatandika ne tukola kololo oba yali grand opening yali grand si yali grand opening yali Luweero ekololo oba muzeyi yali ava kwewandiisa oba kyali there was a nomination nebijja ndikola nomination the nomination bekulu yeyampita era yeyansasula yansasula zaali $5,000,000 oba 4 awe watyo zaali 4 ku nomination then nze nenzira mu Buganda ku Museveni nenkola then ne wajja campaign ezitandika campaign ezatandika Bebe Cool yalina ye project ye oba baali bamukubye ekikono baki alina project baali bagiyita Unstoppable bali bagenda mu campaign ezitandika officially Kenzo n'agenda engulu awo twawulira nga bagamba nti abayimbi abali national bakubiddwa enkokola abayimbi abali regional bagenda okuyimba ku campaign bwe byali bwe babyogera if buli omuntu eri abikinako bukakafu bugundi nakyogera oba saakyogera nga bwe twali tubiwulira then Bebe Cool nampita ate before kumpita yaisuka Italian skin kweyo gundi Unstoppable launch yali namwa million zaga ana ndoza nibafuna mu butakanya na alien skin na pulling out nampita na gravity yangu ngatire wala nampa million yaga 2 nangamba ezo sente nandikwadde zisinga kawo nali yene atute sente zange nyingi atenze nonya 10 zesigaana ne bulwa 10 abiringaga entire campaign oba just nti ezokujja ku campaign yampa million zali 5 buli activation jagenda okukola Unstoppable million ezi 5 ngasasudde keze ndaku meka shows nya million yaga 2 nitugenda tukolera mwandaba nzijukira natambuza olunaku lulamba n'ensibanga ku birole nga naye anoonya wengeri gya yenyiga mukiri ekinene nga laba kimutwala ngayagala kulaga Museveni mbuki bwakola then after nankubira essimu ekiro naŋŋamba within that nga tuli mu activation yezo nga naye ndowooza naye bwagatte engeri gyayingira Kenzo nankubira naŋŋamba secretary general agambye jangu okole yankubira kiro ne mugamba no nagende ne Bebe Cool ngambye ali mukwasaganya siso ate kujja kola ate nga neri neno namugambye tene kamalize ne Bebe Cool ngenda basala ko tukole tegera naye nga ndi ku ludda lwani lwa Bebe Cool then time nejja nansindika Bebe Cool ngali Kampala nagenda oyamu ila kulaga ka video nandi oyamu amakubo limbuze yeyo saa mwinda oyamu wanaka agenda okole naye sente tugenda zibala kuli nanga neza Unstoppable ezimu tugenda zibala kuzaki eza campaign muze agenda tuwa sente nali awo Bebe Cool ngankubira
nangamba jangu pia 1 entinda nyina ojivuga na gitwala speed Range Rover yita mu banga bweti ntuukawo nga ine bisawo bya sente bali bamwadde bilioni ndoza 2 nakwatako milioni 10 n'akimpa kupia wawo munfo milioni 10 sajja bavane sente mtegeera endagano gye nkulaze geriko mbu I received milioni 10 kati akuyita ebintu bibere formal of final contract akuweko ne deposit that was the day era wotunda papula ako nakakuba ekifaananyi yes ngaka ujja kula inaku z'omwezi kuba iPhone ebitereka ebo yaliwo Sentongo kansowe Sentongo baye kansowe yaliwo nakola ki natekako omukono bebekulu naye natekako omukono tukupangisiza yes kati yeri nagenda nanyonyola muzeyi byayagala ebyo tebinkwatako contract nga mulimu ki nino kola shonga bwe ino wano ngato manyino soma kituufu tulabe biri mu contract tuyisomera abantu bagitegere contract yeni oso tunulamuko kati waliwo yagambye talina contract abo baba wadde emitwalo 13 ejja doole ejja Uganda ejja wano ne balya ne bafuna lunch ne balya kati of course yayogera bambi byatamanyi kumwana yasingako munne ku bitabo fenna bwebiri anaye wabawe yasingako twali mu gundi za njawulo kali mpaani aso mpisa mbuyisa gisome nga bweri okay gisoma nga bweri towayiriza the Republic of Uganda in the matter of the Contracts Act cap 284 mweberegwa wali wagulanga waliwo agreement endagano this agreement olaba kitali kituufu okibuuka kituufu ekiteetaagisa genda muki yes this agreement is made this 7th day of November 2025 nga musanvu gwa November 2025 between Gagamel Records represented by Sally Moses Bebe Cool herein referred to as the first party and Garrison Wabuyu of Kampala Telecom number bichi bene biberaawo so mujingide mbabiri wano now parties hereby agree as follows bakanya kubino that at a consideration of Uganda shillings 400 zino zilimeka mukama wange consideration of Uganda zino milioni 4 yes at the consideration of Uganda shillings 4 million per performance yes the second party Ongayo Gravity hereby undertakes to participate in NRM campaign activities for candidate Yoweri Kaguta Museveni to wit performances countrywide. Echokubiri that the total contractual sum shall be calculated as per total number of performances made by second party which is Gravity at the end of the campaigns and for avoidance of doubt the second party hereby acknowledge receipt of Uganda shillings 100 million. Yes. At the signing of this agreement as partial payment or deposit. The second party, Gravity, hereby agrees to perform at all the remaining campaigns until completion and the balance shall be paid after campaigns. Balance bajja mumuwa nga campaign ziwedde ekisembayo the first party which is Bebe Cool shall communicate the selected performance venues prior to the second party and this agreement shall be effective from the 8th November 25 onwards until completion of campaigns. Ebisigadde kali kambabuuzi owulidde mumbu Gravity abanja President Museveni owulidde mu Gravity mbu abanja secretary ye nedda owulidde mu Gravity mbu abanja yonna office ya government eno endagano y'abantu babiri wakati wange nani era ye nagenda nasabayo sente kado lwamala okola eno egundi endagano nagamba tugende ebusiya unstoppable nayimba ya unstoppable nga satu teyasasula era ye mwenye nangamba ezo tugenda kukola ki zigatta kuchiri Brad Center nti bimanyi ngatta ebyo byabuntu nenga zinenya eza milioni 2 waliwo zimaze ezo zali ziweddeyo okay inaga kati tugenda kukola ki tulabenga okola nga neziri zigatta walinja kuwa sente singa ku zino zemmanja right now bwe twatuuka eyo ebusiya ye nafuna ndoze simu okuva omukulembeze nagende we mukulembeze ye kasa kusasira ne kamiliyoni yes nandeke ebusiya teyampa opportunity eyo egendayo bwe yagendera ne babawa era ekisawo ekimu kamiliyoni mwamulaba akyekise kyafuluma ne babawa ebyabwe ebitali bya campaign kuba
kuba obumbi obubiri bwasooka omuwa yampaako 10 n'awaka milioni 250 n'awaako kusaasira n'awaako n'abalala nga bwe yali abakwasaganyizza ezo ez'okuyimba era ne bakola contract bonna then bo ne bagenda ne bafunayo ekisawo kyabwe beeyigira ku olwo otegeera nandeka ebusiya nengwa ne mbuyaye bwebusiya bwali buntuze gaali obimanye byeggaali nkitegeera oyo manager we yaliwo Roni Mutabazi nava ku stage Misindi ye nandekayo nenkwasaganya ebintu bye ng'okitegeera later nti agenze wa Museveni yakingamba nziruseko wano wa president kogwe nti tugende ffenna n'agamba nedda gwe beera eno ngenda bayigira era waya omwesiza agenda ayigge ebintu byabwe nevuga emmotoka kwolwo bwe namuveeyo ebusiya ne tugenda twali tuyimbira ono mukyala MP kirabo ani kirabo si oweruweero neva ebusiya ne tuvuga ne tudda eri okuyimbira mukyala waani wa bitusi wa Mr. Lee nengenda nemukubira endongoyo enkeera niranga balina ebisawo byabwe saanooma nenda kubira kusaasira nange yine mundeka ne mufuna ssente nangamba bino byaffe tebiri part of campaign nenkivaako nze nenzira mu ndongo yange nenkuba nokakasalina contract yange n'omusajja sente ne ziggwayo facilitation gwe yampadde milioni 10 kati ate bwe natuuka mu campaign nga tuziyingidde naziyingirira Oyamu lira teyaliiko twayingirira ngulu ne tugende nebbi awo netandika okuba nga bwekubira ne speaker ku makyamba mu campaign zino mu evening nga speaker yali naye anoonyiza Muzeeyi Kalulu mu Eastern Bukendia eyo bwe watyo nga ne bwenzira eno bwentyo nga mpiteyo bwenti nenzira nenkuba eno nenvuga nga seebaka mbeera ku bbalo okwo nga wenjeno nkolera Bebekulu ngera ngendayo nampeezaani wenjeno nkolera Bebekulu bwenzira eno bwenyimbira speaker bwenzira eno ku Buganda ku Museveni ku Sande ningattagatta akasente enso kakimulayo ebintu bino biri wano kutega mu period eyo then after netusanga Kenzo Bugiri kwali nayisi musanga nga nyimba mangu nziruka ensanga eyo netumusanga ebugiri abasajja bwe bagamba kati ono yatulemesa yatulemesa okukola campaign niyo naye Kenzo gakyali wange yali mu big talent twatoba niga gwe tumanyi okuba endongo mutukubira endongo adagamba bano yasinga okuba endongo naye endongo njirina awo nesuka nenkalakata Kenzo disiko wali otakulabira nga bakuba n'obucupa bawadde nkube nga newaddeyo nenga vibe of course kati timu ya Bebekulu kanjifiiririre kwate kwali kwalina ndongo kitegeekwesudiya ensi ekimanyi abo bakendeeze abasala bajja sala enkya abasala musoke mulinyemu malirize gundi wano musoke mulindeko tumalirize tukomyewa wali wadde ofiriye timu ya Bebekulu wayinawo endongo otwalabirawo obucupa obuyitirivu ng'obwewo mabooti n'okuba header boot vibe ng'ekutte kati awo nga gundi yawagaani Muloni Mutabazi nti Kenzo omulageko endongo kutyo yeewaga naye muli ne ŋŋamba mutima gwange nfaaki ne Eddie Kenzo kuba balina misunderstandings zaabwe tezinkwatako byabwe mukwano gwange Kenzo oyo tuvudde wala naye tebawulira okategedde Lubega awulidde aweyagala ekibbuuli nansi obagamba empolampola gwe abasasula omuwulidde asa n'okuba abakozi bange oyo ayina obuvuyo oyo nange simusobola sookuntugiramu kati munnange bagala kundaga mbu bakola ng'otabo n'ogana duyingiramu olwa Kenzo ne Bebekulu gwe ne bekolera bibyo nze nezira ku byange era nga mwesaba Bebekulu tubonga bulungi Bebekulu nagamba sente tujja funa wakati nga campaign tezinnaggwa tezajja kati nze nenjogera ne gundi Secretary General nga endongo bagisiimye n'atandika okumpayo ka facilitation nga Secretary General naga bakuweeyo bakuweeyo 3 bakuweeyo 2 bakuweeyo akakadde tambuza obulamu ebintu ebiwanvu ekibeerawo
mu buntu era nankwasanga ne bampaayo secretariat ne bange ku facilitatinga otegeera ebyange era bebekulu namugamba twali ene kiboga namuga baguni bampaayo ka facilitation kange milioni 2 nzifuna 3 bikoze bitya ne speaker bana yampaayo nentambuza campaign nzimalako then now ndowooza before kumalako campaign nenfuna omukisa nali mayuge nengenda ne Kenzo ne secretary general twa president Museveni ne munyonyola mu ensonga zange alabo ebageni banyonyoleza zabwe guguli omulundi obagane kamene kusasira lwange ng'omuntu nekuba president oluseke ne lumutula mbulungi nakkiriza nagamba nzigenda kukwatirako nese agenda ali mune muganzi nyimbye nnyo kale bimukwatako ebyo nakkiriza oluseke ne tugenda Eliantonde ye motoka yange neggwawo ati badengendo kuuza wala kifaananyi kye twalabanga emmotoka yo tugenda Bugeju nga ndokuyimba Bugeju n'eyibanda emmotoka neggwawo speaker nanjija ne kukkubo eyansanga bambi n'antwala mu motoka ye mpaka eyibanda bwe natuuka eyibanda bebekulu nagamba lwaki tuyimba kasita tolina kyobadde nafunye akabenyi motoka eweddewo nzirugala nga mwalaba ekifaananyi ne shock eyo kubeera mu psychological okudde ku accident era bandivudde yabo singa nafa oyo bebekulu ne yefuula bwafaayo nnyo ne yeetala kulumbe naye nkulayirira yandikakasizza omunyoli yani omuzimu gw'omunyoli abakwetala kulumbeerwa emba kukakola najja ne yeekyanga bebekulu lwantegedde bw'abanyoli bakamba tegerwa amala nangamba wandifunye emmotoka naye nziwambusiza amaaso nogenda ne Kenzo nogenda ne speaker yanomamuko ebyo ebintu mbisobola semuzeyi nsobola omugamba ono mwana akoze okitegeera naye golina esipika eyo sibitegeera ebintu byamu ebyo anyway ffe tukole emirimu gyaffe ebyemmotoka ze sibirimu nengamba ize waba itagenda kunyambako funayo nkata ekyo nenkijjayo lo wabukaranka then speaker nakola ki natwaliwa president Museveni Eliantonde nira kufaananyi mwakalaba nga ndi mulayini awo nagamba ono omwana naye ayimba bamwita Gravity ne mujjukiza muzeeyi enze yajja emayoge nenkola ki nenkuyimbirako nenkusabayo wange naga ngenda kukolako nze yajjukira teyerabira jadda bw'ate gwe nga sikujjukira yali akujjukira bulungi teyerabira then after awo bebekulu nasooka n'anoomamu ne balekerawo n'okumpostinga bandaba ne Kenzo tiimu ye n'atowa order kuba waliwo akaseera waliwo tusenga internet ogiwambye campaign gwe tulaba wekaweka order ne bagitowa abantu tebaddamu kukavaringa n'atowa order temumukwata kati ngeri gyakolagana ne bali abaserosero abatumanyira kyokka wano nabayambo baleeta mu campaign n'atamanya nze mbaddewo nga bonna mbamanyi just namuwa respect ne mugamba waba yasoose okunkubira ankolagane naye awo nansanga awo ne tujja ku campaign oba yali esembayo ekololo era nengende wa president Museveni era ne mujjukiza kitegera nga tukola bino naye nga nze njjukiza muzeeyi ebyange then after ebyo byonna campaign ziwedde tubanja era akimanyi manja bwe yandaba eri emayuge najja nangamba naye bw'ofuna ssente bangambye ogenda funayo ebitaano bw'ofuna ebitaano zino sikutekako ne mugamba ate batya brad tetwagala tubuzebuze muzeeyi tutambulire ku kye twasalawo okategedde nze kati wano njagala nkukolera ebyo nali ngenda okukolera aliye nisikini neŋŋamba nganze saagala bye wali ogenda kukolera aliye nisikini byange betwakkaanya nenimu yayi nava nankulabye wali mbonyebonye neduniya njala sente ŋŋende bebe saaya nyo kunkolera bintu ebyo byagala okukolera aliyeni bikolera aliyeni then netuvaawo nanoomamu awo netuga nga tukyayogera nnyo ku ssimu then after campaign nansana nga naye mukisajja gwe wakola
nakusoba mpaka aga twalikololaawo ku lale yasembayo nagamba owunya bulungi nkuwulira njagala abantu abawunya bulungi oba ali amanyi mpunya bbirekatekatibwa netandika obanja campaign ziwedde nga bwe ngende ku secretariat yawo bwenjukiza secretary general muzeeyi yansuubiza ne mani influence ya muzeeyi nenjogera naye ku simu era nanga ngenda kuwa okitegeera ogiwuliddeko ngiwulidde sijja giteeka ngiwulidde ate teri byogerwa tugiwulidde ne Shalom mu simu nangamba ngenda kuwa era nansuubiza sente ezo ngera zikuwa kanali ebekulu kasema yugezi yakusuubiza obiwulidde osobola okumpolerezaako mbiwulidde byonna mbiwulidde olwolumu osobola okumpolereza noga abiri kyebikwatagana nabyo mbiwulidde ensonga lwaki nkubikuwuliza te nangamba agenda kumpa sente zange bebekulu ndoza byamugudde mu matu naka naye n'omusajja afuna atya sente eno before bebekulu awo waliwo wali emabega byajja ku live n'agamba kubamu ku bantu abakola mu campaign Gravity yafuna sente yazimba n'ennyumba awo nga tannamanya munjogedde ne president ate nga si yantutte okitegeera ye n'ennyumba tebagizimbira myezi 3 bebekulu nga bwalowooza of course nedda bino bintwalidde ebbanga ate nze nina amalala kyenkolako kyendaga era nze mbalaga kuva ku musingi era wokkirira mu Instagram yange kuba by that time TikTok teyali nawo bwetatandikira enyumba eno awontiira omusingi gyeguli ekiti ekyasooka nze mbipostinga ensonga lwaki abantu bagenda ne mu church ne bawa obujulizi Katonda akola nze sigenda kweka bintu byange kuba ndi proud nze saamanya bondikeera ku majanga wano wentudde wange Kampala wano omwana omunyoli yakulire nakulabye ewaffe tebiriiyo ali wano obusaabala ife newaffe otuukayo emotoka tetuuka mu kiwunya manyiyo emotoka tetuuka omala wagireko eri kasomero n'oyita omubooti kati wendaga bino ebintu bebekutonooma zinajja nenamuza ettaka lyange gwe taata yakuwa nakutemerako paati ye bebekulu bamutemerako paati ye twagala kwogera nonga waaye mutabani this is for you naye nze najja ano nenamuzaawo kati bebekulu tosika nveera yange otegeera leka tegera akaveera mazima ati abawa okitegeera kati masala lunomere Gravity banna leka nete mwana nze ni munaku tegera leka nete kati yewe bamugudde mu matu mu Gravity bamuwadde sente sesigenda kuwa zino sente ekimuluma lwaki nfuna president ansiima nga si yantutteyo nga takirimu kuba president byonna byenayogera naye kusiima kwe ate nga gwe era wabitandika teyaliko mu kutandika ekintu nali ne secretary general ne Eddie Kenzo bwe twabitandika te ne bantwalayo ne bagamba ono omwana endonga agikube naye alinamu ebizibu bye kituufu nga nabo bwe bagenda n'akwata kamiliyoni kusaasira ne bagenda nabo ne bafunayo ebyabwe ate nga tewabuuza saabuuza president yamuwa emmotoka gy'atambuliramu kati ayimbire bwereere naye lwaki asaba president zamusaba bazze bafuna ebintu okuva president lwaki ate basabayo nez'okuyimba kubanga byanjawulo waliwo oluseke waliwo n'okuyimba era kati bano ye bakutte yajja abyeyogerere nga nze bwendi mu kamera nene-explaininga neneyogerako kuba tulengedde era okutoka ntoko nga Jenkins ne Bati abo balina ebizibu bebekulu yakola ki yajjanjaba Jenkins ebizibu bye mbimanyi tegeera kali mutuufu Jenkins okwogera byonna byayogedde ate Bati ye talina nakwogera mu kampeyini nalisanga Bati Badiru bw'aba musajja mukkiriza bw'aba musiraamu atunule mu Kuruhani agambe nze Gravity tampanko sente zakulya mu kampeyini yalinga muyala mu kampeyini njala yabalumanga bebekulu nga tabawa sente kati nabo bambi bakuba ekikopo bebakuba tebabimanyi mumufunye opportunity ebimu byenjogera nammwe mubirabye contract gyagamba sirina ogirabye bweyogera eri clean byenayogera ne president muwuliddeko temulimu bebeku temulimu mbuza ennyimba nnyo temulimu nayimba temulimu nanoonya akalulu sibyogerako kuba kali wemba muzeeyi ansuubiza oba mpadde tebikukwatako gwe nsasula ezange zinakolerera biseka mpako milioni 10 oyo n'anooma milioni 10 eza dola 10 eza wano nakwata nagana naitsa jago nkubira endongo
kwata yo nampayo milioni 10 just kasiimo ogayi nagamba ate bebe kulu mukama nansonyiwa simu yaye kimala mulimu ebintu batolina kwogera ng'oli na muntu ye yayogera nga ali nange simanyi kyamuliko naye sipiika oyo naye alowooza gwe muyimbi wekka ate ng'ali nange gwe buli kimu gulavite abo abantu abo olina obbalaga kuwalula yayaŋŋanye okutwala sipiika ku stage bumuleka agendeyo bibye ffe twajja kukola byaffe wano oba kategedde kati yakutte oli Badiru n'abawaayo emitwalo 13 bafune ranki eza Uganda kati abo bameka bukati oyo bamuwa yes bampa kati badde oyagala ki mbotolina kubanja wali sina kubanja otegera bulungi kwa Jenkins agambe tuyagala funa zimune za kamiri 1.1 ngogasoluka njala zisinge za kamiliyoni lwaki mfuna ezimune za kamiliyoni njala zisinge za kamiri oba kategedde boy baba bakola ne bakuba bebe kulu oluseke ku programu za tebalina basasula oba gye bakolera basasula ani Kasuku baba muzeyi yasuubiza ba blogger bilioni 5 Kasuku nafuna engeri gyanyonyola mama namuwaaye ebibye ndi mulekwa naye muwaaye ebibye omugambo tyambo tolina kujja ku bilioni 5 lwakuba akozesezza obwongo bwe ye n'asaba ye n'omukisa gwe bo baali eno nga banyampanyampa Kasuku ye n'agenda eri n'atega otegeera bw'abayitako bajja munoomera bajja muloga Kasuku abo simanga ba Jenkins bajja kukola eki bo basigala eno ye n'agenda n'asaka ebibye kati wamala oleeta ate batandika okukayanira ne ziri oleka Kasuku talina kulya zino bamuwaddeyo lwaki ali ekingi kati kyekyo babebekulu kye bali mugezaako okukola bavuvuba bali mukunvuvuba balina we banjagala tegera naye nze ate awo siriiwo kwa siri mutabani we tegera nze nali mukozi yajja nenkola sasula kyonna kye nafuna outside the contract it wasn't even part of the contract byange ate nkyafuna ebintu bingi bebekulu ajja nnyiga nze nkyafuna President Museveni nkyamusaba oli bwa munda mukko nnyo ebyo tebikola oba bwa munda yakusookayo yansookayo kituufu yansookayo w'amaanyi nnyo wakabi big size extra large bawazuwena musajja mugagga bikoze bitya neze njagala ezo ezange kiwakolerera kinakolerera oba kikuwaawe batoddamu kwogera siddamu oba unless batagala kunsasula aveeyo abinnyonnyole aleme kutuma gundi oli Badiru aleme kutuma Jenkins abo bantu be aleme kutema gundi otegeera omugati genda batuga ate nga nze nalimba waddeyo n'ekyokunywa banywere ku mugati gwe babawa guleme batuga bonna ate kitegeera kati so temwogera bintu bye mutamanyi eko omukulu ajje yeeyogerere bw'abagamba sibanja aleete ensonga lwaki sibanja tuddeyo bali ku simu eyakubirwa mu bigambo ya Bebekulu kenyini kyogamba yakugamba nti mukulu eno toliiyo lwakuba nagezaako likodinga nagamba oli mukulikodinga najjako bwe mba nnimba nga teyayogera bw'atyo mukama ajjeko buli kye nnina yasooka kukubira kusaasira namugamba oyo omwana yafunye miliyoni 605 kati lwaki anteeka ku puleesha naye nga puleesha kiddala mazima nali njogedde ki kuba endagaano egamba kampeni eziri gojja sasula nokuba esimu nagamba sirinaawo nogamba okay nanga nzirya ku lwokuna nenkuddira ku lwokuna kale eba puleesha teba puleesha mba manja kyenakolerera gwempa so mu bigambo bye yagamba tolinaayo weddeyo kigenda kuwa baba watutte wa president ebyo byambwe kakati lyezo zikumala lwaki zimmala nga nakola nga nakusinga n'okukola nga gwali okuba mpere mabega wange ani atala Bebekulu ng'azina kalipuso mu video gye bulinga nga bebe bakube nga nze nyimba nga yazina mpere gye buli mu video si mu bubi banaye si waayiriza gye buli mu video Bebekulu ng'ali mabega wange akongojja kana akazina ke nga nze wenyimba enyama etali mu ggumba
Bakubaka Scorpion dance. Nga yadda ne Kampala nankubira nanga blood. Wachikubira. Genda okube. Ndi mukusoma neno mbitabo. Yanyazi test. Engani nazi test ni muku. Gwe genda okole. Nengena nenkola. Nsiri mudongo mujja kukola malinye bake mu kalumu mbere bwenti. Bemalo kola nzi mukalinga kati ya biga sentya. Kanumbese kujalije. Mubimu kubibuuzibwa bagamba nti obanga dala contract yo ginira ngo gyesiga kye kikuleta ku TikTok. Naye yasindisa abantu ku TikTok. Okategedde. Yasindisa abantu ku TikTok. Ne yali kirese bulesi. Nene yasindisa amaje. Ku TikTok yalina timu ze sirina nzigaki nesongera. Oli one man amekuva dda nkumanyi. Yalina abaana n'abamu bennyini abawaziguuni n'abagamba mogelebwe muti. Audio note n'abasindikira. Mogelebwe muti kakati oyo mwana yagala kuzanya nange zoyo mumazaayo. Bro, tomazaayo tekisoboka. Waliwo ekigambiddwa leero ku show nti otegenderezo oyinza okumaliriza ng'omukyala Luwiraiti yasibwa. Omukulu oyo yennyini. Mbwe ebigambo biwayogera byali bikaawo nnyo. Tibiyinza okukuviiramu akabasa. Tekisoboka. N'ogenda eruzira. Ate ne bwensukka eruzira. Zinjagala sente zange. Gwe ne bakututte. Kyogamba milioni 4. Ozogikola nga nga myezi emeka? Myezi ng'esatu obeerekeeyo olime. Emyezi esatu osobola okukola milioni 4. Emyezi esatu osobola milioni 4. Ne woba okasibye katya nga katambula. Nga kali bwe kati. Nga katambula ng'aseneza nnyani bypass. Konna kaka green. Tosafuna milioni 4. That's what bifunamu. Kali nso okwebakayo n'eguba omwaka gumu. Kwa milioni 4 mwaka gumu sinayingira zijja. Nena so okwebakayo nenvayo n'ampa milioni zange ebi. Bina. Obo kategedde. Sobaleke kutiisa nti ate mulimu n'ebyokusiba. Temuli. Mboleze kwogera. Bebe kulu kwata bukwaso mpe sente. Amala akusibe. Ate sente tebanazimuwa. Ekyo nkimanyi. Anti kyekibadde kyebuuzibwa nti tebanamuwa sente ekimanyi. Naye saala nkubire masimu kuŋŋamba gwe wafuna toddamu funa. Oba nafuna oba saafuna tebikukwatako. Obanja. Nze nkubanja gwe bebe kulu. Oba nafuna kibanga kugenda ku show n'oyimba ne bakufuuwa. Olina promoter n'agamba bakufuuye. Eno wange toliiyo. Apetex n'agamba tondiiyo. Tondiiyo bakufuuye. Nedda ssebo. Bebe kulu ne wonakola obukujjukujju. Ne weegeziwaza ku busimu kuno n'ogamba abantu bye balina okwogera. Bro, ogenda kumpa sente zange. You want your money. My money. Teri kintu kirala kyonna. You want your njala sente zange. Noyo kenyini gravity era nayo kimanyi nti yagenda ne Eddie ne basaba ne bagamba omusajja basasule direct. Asindika abantu anange. Itisakati mujjo musedise ngate mukimanyi. Sajja twala iwe ekintu kyaffe. Musajja akiyuwa. Sky Soja muyimuke. Bebe ku big size extra large. Nkusamu ekipiira n'ekitiibwa. Njala sente zange. Your money. You work for. Nze simanyi tebanakuwa. Shows ezakkiriziganyako mu contract wazimalayo. Ebipapula tobirina byonna byonna. N'oli mutabazi yatukubira olina atubuuza sio ziri mmeka ntuzibala. Naye ngendo oba oyima. Ne tuparkinga mu kkubo. Ne tubala shares emu kwemu. N'obujulizi bwa video webuli ng'operforminga ku shows ezo. Anange nkulage nga nkuba sama nga nkuba baka sama. Oyagala nga nkuba. Oyinza banja omusajja nga ne shote waziweza munnange. Ate yataziweza. Bebe kulu ye yayimbira mmeka buli show. Ati ye Mugabi. Yayimbira mmeka bebe kulu. Simanyi. Kala gabangani. Yayiga. Yayiga omunyaka. Yezo nga lwaki sinamubuuza wakolera mmeka ojayo zaaki otegera tebinkwatako. Kituufu. Bebe kulu yasabe ebibo buwumbi 14. Nawuli bwali musaba. Nenze bitebiinkwatako. Ye kasakwala ebitaano byo nabikuwa. Ebina. Otegeera. Kubanja bina. Enza kwata mbe sente zange. Ebisigadde tebinkwatako. Manager we Ronnie Mutabazi twamukubiddeko essimu mu show gye twakoze. N'agamba nti kireka Gravity ayina omuzannyo gwayagala okuggala ogwaziza Bafana. Nti aggalirako Eddie Kenzo munywanyi we baatoba. Ayagala ayingizeewo munene. Wano wono nga twogera nga mbo tuselect. Lwaki otukaleti gwe mwana gwe. Gwe tomulaba wuya tulaba. Kandabeko atuye ku ssaawa. Manyi gwe. Kandabeko Gravity. Onda nenzika nga bosi wange. Onansonyiwa badamu. Aye ku ssaawa.
otuselete simanyi muli eyo muzanya buzanya ng'emirimu naye boosi nsanze nkuba makubo nenjija kakati gujja kakasa mbirina wano bonna nga tulina bigi wange naye bigi mpa sente zange other things I don't want the matter kati bino ebyogerwa mbu nno wano nga twegeyamu ne mugamba omukulu tutuule wali nangamba no twetaaga kasana tuula omulaba olaba okitegedde nagwe tuula wano sagala oddemu ebyo ebyomuzannyo olufuna bagita batya vitamini D yangamba oba DJ yali tamanyira vitamini ogenda gifunirawo nera nenfuna vitamini O naye nze njala sente vitamin wazifuna zonna naye sente kati kyekyo ngamba vitamin kati mwe kali wanalinga bangatto wano ogenda mulaba chenga tonchijjukira wawa ogundi engatto ogenda laba awubekulu ogenda mulaba naye mubasumulula engatto uno engatto yange nagigaba Timbaland origino oyo ogenda mulaba aliwo ye bannange ntuddeko wano waliwo omuntu ayitaayitamu wali gwe uno yakuba engalo uyo ogenda mulaba jebi video uyo naye nasumulula engatto tenagaba n'engatto yange mu video bogenda bufuna ku TikTok ya David tuteekeyo wali kifana abantu babiri nga bakiraba kati mbadde nkubuuza nti ebyogerwa mbuno oli mukugala muzannyo gwa Eddie Kenzo ebyo tebikwatako ya Eddie Kenzo diversion bagala kujja ku mulamu agwo kwanza Eddie Kenzo naye alina nange byeyankolayo ebyange ensonga lwaki bwe baddemu gundi zaabwe nze nasirika kigira nze ninamu ebintu byange ne Eddie kati nze ebyo binkwatirako wa ye bino ze manja sente zange atungamba otyambu ate nzigala muzannyo sina kyenzigala nze njala sente zange sina nona bingi byenjagala kyasi njala Bebe Cool akwate sente bwe zijjira atolekeza nga azimpe oba atumyani oba mwenyini ampise nga ngende ekiwatule ndeetere sente oba si kyekyo nze nsobola n'okugenda ewuwe ekiwatule nentuula ne bampa kakeki nga keko nenkalya ne kacaayi simukyaliranga nako bambi yali agala nakunkyalira wano bwe namulaga ennyumba ku gundi ate nanyiga bunyizi nagamba kakati nina programu mwezi nagenda so kati Bebe Cool mpa buwi sente mpa mu kutuma bano bakaceeri otegeera abo tebalina kibayinza kunkolako mube yatumiye mu kyo gye bakoze wero yatumye bagambye nti n'oba ofo n'opa makagatto togenda funa ssente abanaku naawe kati oyo Batman badi gwe naliisanga kati oyo nina obudde bwe era mbyogedde wano lwakuba mwakolanga naye neswa mwogerako walala oyo Jenkins n'agamba tojja funa ssente oyo oli amulabirira mutuufu ate Jenkins ye mwagira okwogera Bebe Cool faza amuyita taata ani yasenga munno obukulu ani omuntu wakusinga akasente tukano muyita mbobwe nte yabiyimba osinga akasente bakuyita muzeeyi Mr. Money oli kati alina okukola oli yakola ku medication ze yamugulira emmotoka gy'avuga simanyina oba agenda namuwasiza omukazi oba yawasadde kati abalina kwogera ebyo oba kategedde balina okwogera ate mbawagira abo mbawagira bakole nze muno abana ba Bebe Cool benagambye blood mukole muvume nemba wa go ahead kwa mikwano gyange nemba wa blood genda okole nze tebingi gyako kubanja kutegeera naye wano mpisawo nsonga yange banzibire mu lujjudde ngensa kitegedde gwe lwaki okwata omubbi okuba enduulu ensemanye lwaki mansirika kituufu mbeyo ngambe TV yange yabula gamba olimba nga tewakuba nduulu shia omwana w'abandi owagala gravity ekigwe babba n'asigala nga asirise nga tetwakuwulirako ensonga ezo zoogerako so nze complain nzo bulanga ngukubye olwo bayise emyaka 5 gravity ayogedde nga tewayogera nze bekunja mumanyiza n'eginawa myaka emeka ate zene ne zifuluma Bebe Cool n'okumpanya ngenda kwata omufaliso abaana bange nebake gate yao bakita kugumba ogumbaawo mpaka ate nono okuziikula mange ngenda kikola sisaaga ngenda gula omufaliso Rose form nga mupya tuku nguteekaawo ne family yange ofuneka buflaskabo sijja kufuna flask njale nnumirawo nfiiraawo bagambe yafiira ku mulyango gwa Bebe Cool ng'abanja ekiki emanja
N'endagaano yo mu ngalo. Nze sigattagatta kati bunfa ki ne Bebe Cool. Twebuuza. Abasajja abayimba ne Lunda Kerere. Nsonga ki endeetera okubanja nga sibanja? Tebaawo. Bana esiri mulalunzi. Tebaawo. Sinywa njaga, sifuwa mmindi, sonywa mwenge. Sina kyenkozesa. Nsonga ki endeeta mu kamera? Nino kuba endulu ensemanye. Bebe Cool togenda kunzibira mu nkukutu na kupangisa abantu simamu tetenkanye, togenda tetenkanya. Teri gatabuwa. Oba nafuna sente ewa President Museveni oba saafuna zange. Teri kuwutanya. Ze nakolerera nzaagala. Bamwe ebyo simaba kuwadde tofuna. Oba nfunye oba sifunye tebibakwatako. Puli awo za 6,500, si 6,500. Ndi mbuwumbi nga 8. Bulina okujja President Museveni. Baba walina information nfu. Abamugambye 6,500. G'okiwulidde. Ziri mu billions. Gona mubiwulidde Sharon. Sente ze babagambye enfu, sente zisingako awo. Sukali bwe talinnye. Bufe tulina obukakafu, mubuleete mbuteekewo. Bwe baleetayo akatambi nga nina sente. Ne baleetayo akatambi. Nga nina wensayiningira sente. Simanyize president ng'ampa sente. Nga babireete. Bwe babireeta, buli omu ngenda mugulira, badi ngenda mugulira ekyanywaki. Apangisa. Ngenda kukwatagana ne landiroodi we mwaka mulama nga tasasula. Apangisa wa? Mugete. Ekyo si kigambo kyange. Ngenda kwa Bitex ku Starbex agampetea ku Starbex. Rent ngenda mukusasula Badiro okumala emyezi 5. Ate bwana Jenkins. Jenkins ayina ebizibu bye. Ebya medication sibisobola Bebe Cool kabikwasaganya. Ezo sente sizirira ne Badiro nyumba ya mitwala 32. Ejo nzisasula emyezi 5 ziba mmeka. Kamunka gamusa. Lya sente zigenda kulakira toyina bukakafu oza 6,500 ezange zisinga kao. 6,500 ezo sente ntini, that's small money. Manja Bebe Cool yagamba obuzaabuza. Manja Bebe Cool kyena mwagaddeko. Yagambye bagenda kuwa sente zo. Yeto yeegana. Yabyogedde ku live yajja. Naga bagenda kuwa sente zo. Nejazi wano Bebe Cool ateeka ya katego enseekole ki? Bakuzizika. Banzizika bino Badiro. Nauli yagambira ddala. N'amandazi wagerera ne bagulira. Ana muwa sente Badiro na baliisanga abaana abo. Nga lwesize tebakola ki? Tebalya. Nga baddukayo. Nena muliisanga Badiro kuva mu Unstoppable. Eva yabange bwati antege ekibatu. Koma nnyoko. Ekibatu. Annanga osabiriza Bati. Ye Bati kibatu. Polisi abana obutwa. Ojja kuli obutwa Batman ogenda ali obutwa. Si muganda wa John Styles. Kali ye muganda lwaki asidise. Kuba si musiru. Kali ono ye ali wano. Bana funa omulimu ogole Badiro. Obona okukozesa ensobi. Oyogera 6,500 zisente zange ze balina okumpa nyingi. Ndi mu buwumbi oza 6,500 Badiro. Bakubulira ebituufu. Ogenda gwa mu ntalo z'abasajja. Anyway, naye mukole kasamba nga musajja abasasula fiiti. Mumukolere nonyano mutabani wa Bebe Cool ng'ayogera. Agundi ani? Hendrix. Hendrix bino bya bataata. Kone na muidambi agamba nti. These are for the fathers. Yakoze. Nebambi ade ambo. Yabadde ambo. Agamba mnanga. Tebira badde muzalawo. Hendrix bino bivemu. Bino ndi tata na tata. Birevu bye sirina naye nga nze nkuzaala. Birevu yo kabata I can born you. So muzaala. Checho. Ekisembayo ddala. Twakulabyeko ko mu motoka oli ku court, commercial court. Loyanga watula. So madde ngenze mwanjulira nsonga zange. Zezimu ndala obazezo. Zezino. Sina nsonga ndala mu court nze. Segira tebalopa omusango. Of course. So nagenze neteka empapula zange. Ampabulemu. Kwanza sitegeera nnyo. Yampabulemu angana. Taking course chikati. No of course ekingana kujja ne kubanjiza hano ku social media. Kuba ye yafa abadongo. Koti y'abantu. Ino manya. Nsetegeera.
So Bebe Cool ekisembayo sente zange nzagala. Ekiralo bulamu wange tebukwatako. Obanda nkolaganye nani? Obanda ye president si mwana wa kitaawo. President wa Uganda si wo. Era ndaba bamuwaga negomanye banga lyamaze mu NRM. Ebyo tebitukwatako. Saa zino tulina omugaso okusinga Bebe Cool mu NRM. Ate alina luyimba ki? Bali bagala numbers azirina. Aina album. And they go big size, sagala really big size. Wamala wati big size. Wala kasikili. Obaka nuka check on the people. Give them that check. But check. Oba say the guy. I love levedi when I see you around. Boyimba boba English. Lwakuba wakati ya luyimba. Era yimba kase pichiko. Campaign. Yayimba kase pichiko. Check tiyajiyimba. Olaba ne gwe yayimba na check tayimba check. Ebira rongo awe. Rongo place. Ka check bakamulekera. Akawuliza mu motoka ye ka check love you. You still be going. Bebe Cool, come and go. We know how things work. Pasende zange Bebe Cool. Ndoza checho tuyanze gebwa gravity kisembere odala music atambula atya tukyabanja sala kukuliza kwagala gena ba music basimbo banyimba ebyo tebinkwata kunjala sente osoka funa sente bijira birinda oba nyimbo basimba oba nina yityo basirina njagala sente zange sala muntu yena kubuza tetulina kudda ku kirala soka tumalirize wano sente zifunike tugende ku birala aho nja kudda ku birala ne for nawe bya music tebinkwatako njagala sente. Wow. So atenzi wanja Bebe Cool teri muntu mulala. So sala mu Bebe Cool atume batabani be. Gendo gambe boti. Jangu obye yogerere nganze bwe njogera. Ngaba so vayo kana zimbe nyumba. Ngaba so vayo kama nakola nnyo mu campaign. Vayo. Baga chera birwa mugambi. Ave yali yogere. Aje wano mu tuze ku kantu. Akolechi ayogere nso. Abanyonyole. Segera so twaliwo mbere ya kutula kisajja kikulu hanze eri mwana muntu siri no kisajja kikulu oyo ngatulula kisajja kikulu ne kisajja kito nekati Bebe Cool ntule na yechi njagala nze sente kati ntule mugambe ki akunnyonnyole nti munnange omuliro gukendeze mutabani wange gravity muliro ki ndi mukubanja nze sina muliro simwinako na problem yakufunya vitamin O. Musima. Yegezi waza Bebe Cool. Namwa tule mukasiikirize mukakati mwete mumanyi. Ogenda kunjigira kebintu bingi. Natereza akatebe. Ofune vitamin W. Ningamba eriweyo. Erunganye zasoma naye. Nengeri kina ni manja sente. Yenzikiriza ne tulamu sana. Gwankalirira. Ofune vitamin W. So Bebe nonya sente. Banja sente nonya ngeri jofuna mu sente. Ozirete. Zene jina ba myezi 2 ngenda gumikiriza enjala tenuma neguna ba mwaka nja gumikiriza enjala tenuma ne totekawo nnyo bukodyo bungi teruganye goli kabaka mu social media oyina abakulwanira bangi neza bote bankwatako ekikulu kumpa sente yaman so tetugenda kubanga tusuka wao muganda fe tweyanze gravity tujja kongera okuberanga tuku amino okudda kastabiri ebintu biterera se amina muganda ayino okudda gravity mayi yimbi ayina lifuti mu nyumba ono yagamba ne GNL agirina limba shirika olimba msajja wali olimba nali sirimba tajirina teri muyo kabachwa ayina gravity yimbi ayina lifuti mu nyumba ayina basketball court basketball tujirina ababweru nagira abanange nja gift ekawo maisa ala nsinge ko kintu kyonna jenyero kali ne basketball njafuna wenji nyiga nze competition kirimu na GNL tuli ku mazzi emuyenga ate bana abayimbi abalala bo abaleka baleka agala leta Kendrick Lamar